Omukyeere munyama. Omukyeere munyama. Si munyama omukyeere munyama. Omukyeere munyama. Wajja tuli mbuzi kati tugunjuse bafani mwebale okutuwagira. Twajja tuli mbuzi kati tugunjuse mikwano mwebale okutuwagira. Buli kiro nkalakata kulukuta nebyesimanyi nkalakata kulukuta Lakeboy International best talent comedian good love the dictionary head professional. Omukyeere munyama. Omukyeere munyama. si munyama Omukyeere munyama. Omukyeere munyama. Omukyeere munyama. Omukyeere munyama. si munyama Omukyeere munyama. Omukyeere munyama. Gali matali agavuganga ku mbaga ya isimanamina ngetulesa amaddu. Gwali musiko omukyeere gwabwe ku mbaga ya isimanamina ngetulesa amaddu. Gali mane n'amasipiki gabwe ku mbaga ya isimanamina ngetulesa amaddu. Zalimanye enkoko zaabwe ku mbaga ya isimanamina ngetulesa amaddu. Omukyeere munyama. Omukyeere munyama. si munyama Kalikomeka ogwera bananga tulaba ali ku Nyondo Media yenze Nyondo Rozet. Olunaku olwaleero luno lwennyini lwakumeka nawe lumanyi lwe lunaku. Mbadde so surprised. First of all, Omuvubuka ono mbadde mulaba ku TikTok nga alina content gwakola nga nnyumira nnyo ekigenze wala. Kati nga munoonyako manyi njagala nnyo abaana bali talented nnyo nga bw'okiwulira n'okuba zaamu ku maanyi mu ngeri emu oba endala. Kaakati nga munoonyako mba mufuna tusisinkana mba ndi awo ngenda okulya mwana gyagamba nti omukyeere gyebalako biki twatugende. Mbadde surprised ne ngamba omukyeere nti gwayimba oluyimba ntiye naye vidiyo eyo saagiraba bulungi. Nagiraba naye saamakinga face nti wenna musinkana asobola omukola ki. Kati kinewuunyisizza nnyo nga bw'okiwulira ng'ate ye mwana mulenzi yayimba omukyeere. Tusanyusa okulaba ssebo. Nange nsanyusa obbasa. Kale newuunyisizza. Yegwe yayimba omukyeere. Mukyeere munyama. So kaddemu akasampo katono nnyo ate luliiko. Twajja tuli mbuzi kati tugunjuse bafani mwebale okutuwagira. Twajja tuli mbuzi kati tugunjuse mikwano mwebale okutuwagira. Buli kiro nkalakata kulukuta nebyesimanyi nkalakata kulukuta Lakeboy International best talent comedian good love the dictionary EDUBAI professional. Omukyeere munyama. Omukyeere munyama. Si munyama. Mukando nnyawo. Omukyeere munyama. Omukyeere munyama. Notukano gamba si munyama. Oba otegeeza ki? Yes, ebigambo tubigattamu kuwoomesa luyimba. Omukyeere munyama. Ate si munyama. Ne King Saha baali bayimba oluyimba lwa Teddy n'amugamba mbu nakulaba ku radio n'enkulira ku TV. Just kuwoomesa luyiki. Si munyama. Naye oluyimba luneeno. Nga ndaba lunene kuggwe. As in, I'm sorry to say nga ndaba lukulu ku myaka gyo kuggwe. Kubanga bwe nduwuliriza ng'omuntu wenne twale nduwuliza n'enfumiitirizaamu. Oluyimba luno lunene lugazi. Ekiri mu luyimba olwo isn't the exact meaning oba nze musiru.
Soko yimba mu party eri. Gamba simanya walo party eno. Musimanya zali manye enkoko zaabwe bikiima sefish. Zali manye enkoko zaabwe ku mbaga ya isimana mina ngetulesa amaddu. Jali mizindale jakubanga ku mbaga ya isimana mina ngetulesa amaddu. Jali misongole misito jaabwe ejayo kyenyama ya amina ngetulesa amaddu. Wali bunene bwa kigamba. Nkyachewuunya nti gwe yayimba oluyimba olwo. Wajja tuli mbuzi kati tugunjuse bafani mwebale okutuwagira. Wajja tuli mbuzi kati tugunjuse mikwano mwebale okutuwagira. Naye nga in actual sense olategeeza ki ebigambo ebisinga omwo biwayimba mu luyimba olwo? Tubeere bantu bakulu n'alaba Nyondo Media aliko ssaawa eno omuntu mukulu. Omuntu yenna ali ku Nyondo Media era agenzeko mu mukolo gw'abasiraamu n'atasangayo masepiki, n'atasangayo omukyeere, n'atasangayo mataali, n'atasangayo nsito gya nnyama, oyinza okunnenya. N'ebintu ebyo byonna byemmenyako tuba nabyo mu mikolo. So gwe natwali ku Nyondo Media bannange mutusonyiwe tutandikidde mu vibe kamu akasabire ng'ate abeeyanjulira amannya ge tutandikire ddala awo tweyongerereyo ddala. Amanya nga bampita mangi. Soko tuwe amanya amazaale. Amanya amazaale nze Ibrahim Walusimbi ndi musajja eddira Fumbe. I'm proud Muganda. Jesisobola kwegaana. Mu entertainment eri gye nasooka e Uganda nga sinnajja ku kyeyo baali bampita Good Love. Era nakyo kikyaliyo. So bwe najja ate ku kyeyo nina gye natandikeyo okukubira omupiira. So bwe najja ku kyeyo ndi musajja eyali asamba ku mupiira. E Uganda ovuddewa? Nava Busega. Busega? Yeah. Naye mpulira mbu wali akawala ke walekayo nga kakuyaayaanira togenda byali bituufu. By then nali single. Wali single? Yeah. Akana kale kakwesebako? Tewali mwana. Okay. So bwe ntuuka ku kyeyo ne mbamuko ku mupiira abantu ne banneefaananyirizaamu nga Pogoba. Era boogera mu kibuga kya Lane Abu Dhabi. Bogenda mu kibuga kya Lane oba Abu Dhabi. Abantu amasinga bamanyi linnya lya Pogoba. Bamanyi mu Lane. Ale kati bwe nzija nenyingira app ya TikTok najja naloginga nga Good Love. Ne ginajja nko mukola content ngate nina okukyusa erinnya. Era kakati abandaba wano abadde bamanyi Good Love page yakyukamu amanya. Yenze ladies and gentlemen. Amanya lwaki ogenda okinyunyuddemu naye tekibuzeebuze abakugoberera bano abaso okugoberera ne Uganda amanya ge wali weyita nima n'okyusaamu ati wani Lane bakuta amanya malala ate kano Dubai bina amanya malala ssaawa eno. Kyogamba n'onaava Dubai n'ogenda ba US oba n'ogenda Canada ogenda kuddamu okyusa amanya. Togenda kubuzaabuza bagoberezi bo. Obuzibu Katonda bwe yampa mbadde ne talent nnyingi. Otegeera nti Uganda nze nali mpitibwa Good Love mu comedy mu ki wala nga mpitibwa Good Love. Kale bwe najja ku kyeyo tebasooka kumanya nti nze yono eyakola kino ne kino ali ne bandabira mu mupiira. Kati abandaba mu mupiira ne bampita Pogoba. Otegeera bo bakutuma amanya sinze neetuuma ne bampita Pogoba. Kati mu Lane Abu Dhabi yonna bamanyi erinnya lyani? Pogoba. Ne mu Dubai kuba bwe nali nva Lane najja n'abaana abamu ab'omu kampu yaffe. Kati jjukira awantu w'obeera erinnya lye basooka okuyita n'abalala lye bagoberera. Kati essaawa eno olwa content gwenkola n'enkyusaamu neeyita ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen nange mbadde mmanyi era mbadde nnoonya
bali sinonya Pogba bali nonya ladies and gentlemen. Era gwe nsuubira tekasaka kano gwe nkola ki gwe nina. Ladies and gentlemen wakijja kuki okutuma ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen, in fact nakera since idea teyali yange. Abula bo badde ogobera page ya Kajoni badde nzija nkolerako ebintu byeki ebyenjawulo. Kati nga babuuza nnyo Kajoni omuntu ono bamuyitaani page ye. Okigira kati nga bwe bagamba nti good love bibabuzaabuza. Okigira naye nga comment section you know genda 2 in 1 ladies and gentlemen 2 in 1 okigira kati ekyo nekinkaka obakolera abantu kye bakola ki kye baagala. Yeah. Content ono idea ogifuna otya before sigu wali olina kubanga ntira okulaba nga otambula kabina kane kakomeeri oba haddemu bigoye olemukana kabina oba okikola otya? Amune Katonda bw'atyo bwe yantonda aye gye sisobola kwevuga kumene wawaliyo abalema abali ku ttaka batasobola kukola ki kutambula ne Katonda bw'atyo bwe yantonda. Akabina kako toyambala kintu kyonna okuleka olugoye lwenteekako nga ngenda okukola konti kakiwedde kubanga ndaba oyambala nnyo ekiteeteeyi akabina kakoma muli n'olyoka ozina kyogamba tebeera muwadde kintu temubeera yadde. Subhanallah wa ta'ala. Kati idea ogijjawo eyo nogamba nti kati kantandike kukolesa kino nga bw'oyambala ku biteeteeyi bw'oyambala bwoti iyo idea evaawa? Ebintu bino by'ebiteeteeyi nali nabikola ddala lwakuba Katonda alayika aba n'ekiseera kye oba asobola okukugulira ekkuba abantu okukola ki okumanyira. Ebintu by'ebiteeteeyi nali nga mbikola ne ku page eri nga mbyambala but bwe nakolerako ku page ya Kajoni ate abantu ne bakigula nnyo kuba Kajoni yali ansinga platform page ye nnene ku yange abantu ne bakigula kati Kajoni naddamu nannoonya ne mu ekyo kyennyini abantu kye bakola ki. Ladies and gentlemen, sorry nako following ya kanao nze nno omutwalo gumu n'ekitundu siwabe. Kati music ono idea ogijjawa n'ogamba nti omanyi kati ekiriwo nti kanyimba oluyimba luno omukyeere munyama era olinayo kanyimba erera zonna oba wayimba olwo lwokka n'okita? Idea y'omukyeere munyama bampa show nga yajusted yali Lukaya kati olina ngamba mwe mugenda okubeerawo nga bakomedian nenjagala mutwalirize show osigenda teekako bayimbi baki balala naye mugitwalirize until paka agundi wajja okukola ki okuyimba. Kati nakirabanga kinene gye nkola ki gye ndi nekyali wange kati nga tulina kuyiiya nnyo kyo tulina gibeezaawo tutya ne tukwata abawala baffe twalinga tukozesa ne tugenda kati mu bwongo nga noonya ebigambo ebisobola okusesa abantu okuba keepinga nga bali happy obutatubanja nnyo ki yimbi kadde nindyoka njiye ebigambo nempita kyali wange ne mugamba bwe tuba tujja ku stage omulundi ogwokubiri bino bye tugenda okukola ne mugamba n'engeri gwe gyotamanyi kubimalayo nze ngenda kuwa nga bw'okitandika nze bwenkikola ki bwenkimalayo kyo ne tugikuba abantu nga tebannabanja muyimbi era Josted yagenda okulinnya ku stage abantu basanyufu. So bwe twavaawo ne tugenda ne ku shenda tukozesa kati kyali wange kyava ngamba naye kimanyi nti eno hiti nze tie nemugamba manyi tugende mu studio ne tugenda mu studio twasooka bulenga musajja oluyimba n'aluwisaayo ate nga EDD kyali waffe. EDD muyimbi producer bulijjo EDD producer simanyi oba muyimbi naye nze kyemanyi kimu nti EDD antula okuyimba obuyimba naazina ngamenyeka nnyo nnyo EDD manyi amanyi ago mangi gafaanagana EDD waliwo Digi kyakamanjawulo kati amanyi ago ganjawulo naye gaagala okufaanaganamu ne tugendayo buli chance EDD oluyimba alumpera mu lunaku lutya lumu ne nduteeka mu bantu kati nga before wali ogezeko mu studio oli oyimbyeko bagwe gwasooka nga waluyimbye ddala bulungi nnyo ng'omuntu yali yayimbayimba edda
nze waluyimba weka ne mukwano gwo nina kyali wange era ye namuleka ye Uganda. In fact n'ennyimba ezimu gwe nazireke. So mwayimba babiri mu oluyimba? Yeah. Ani asinga okuyimba ennyo? Oli. Gwe nali njagala okusinga okuyimba lwa nsonga ye alina eddoboozi ttono nga nze lyange lirina owerekera ettono. Yeah. Kale gwe nawa vaasi ennyingi. Ne mwali mulukola video kakati mwali mulukoledde mukolo si bwe kiri kwenya teyininga abantu b'omukolo bwe mwate ne mukolera ne video ne mukyongerayo. Oluyimba olwo lwatusukako naffe ffennyini ne lugenda gye tamanyi. Lumu naliko mu mmotoka y'omuntu baali bampise ku show ya comedy and karaoke. Kale omusajja n'akuba oluyimba olwo mu mmotoka naye yayogera ekigambo ekyammalamu amaanyi. Yagamba olaba nnyini luyimba olwo omulaba simumanyi ne nnyini luyimba luno tamanyi ntambula luyimba gye lukoze eki gye lutambudde naye ayinza okuba talina yadde piki mu bulamu. Nze kennyini ne mugamba piki oyinza okuba oyogedde kinene ayinza okuba talina yadde eggaali. Kati saasooka mugamba kiki enze ne tugenda ku show ye ne tugikola the end ne ndyoka ndukola ki performinga nakulaba kayewunye kwaba wala bonna betwalirawo mu motoka bantunulako bwe bati nga bamanyi balina kyengenda okwogera nga tuli mu motoka naye nasirika. Kati ku show ye kwe nalukolera aga kyeka bulijjo gwayimba oluyimba olwo omugamba yenze anyongera $5,000 bambi. Abantu bebaali surprise nnyo baali tebakisuubira ne basanyuka. Kati awo oluyimba lumaze okukolebwa baada nalaba mu challenges nyingi nnyo natambula nnyo ku TikTok. Nalaba abantu bangi nnyo abayimbi abawene baalukola nalabako ne uno ani Bruno K nga naye alukola omukyeere munyama. Wawuli okyanga such people abayimbi abanene oba abamanya nga bali mukola mu challenges mu luyimba olwo wawulira otya? Kali oluyimba lwatambulira nnyo ku TikTok ate nzimuna TikTok naye sigiwabudde nga sinnagitegeera naye nga abamanyi bajjayo challenge ezo ne bazikola ki? Bazinsindikira. Kati lumu ne ngamba kangende ndabe ku challenge yeki oluyimba nasikulinga boti nennemu okumalayo. Notamalayo balukolamu baali bangi limba lwatambula nnyo. Balukola nnyo bangi. Kati oluyimba olwo kiki wanyumirizamu n'ogamba oluyimba luno nalukola naye nalufunamu kyonna kiri? Walufunamu oluyimba olwo? Oluyimba olwo nnyinza okuba saalufunamu ssente naye nga nalufunamu okuganjibwa mu bantu n'okumanyikibwa eri abakumanyi. Linzo okuba tebaleeta ssente manyi ebiseera ebisinga Uganda yaffe kati oluyimba tebalina promotion ya management balina promotion nga ddwo kati nga tosobola ddukomako lwatambula lwokka n'ogenda egindi nga balumanyi n'ogenda egindi nga balumanyi naye nga nnyini lutakola ki tamanyikiddwa nga n'okuludyamu takola ki taluliddeemu. Era waliwo n'omuntu omu ntozi nina gye nagenda eyo ne baŋŋamba waliwo agamba nti yayimba omukyeere munyama nga naye ojja mulaba tali tamanyi nti okola ki w'oli. Ewe namutuukako ne nga sina kyamukolera. Oluyimba lwatambula nga luliko promotion ya guideline. Kati saawa eno olina nteekateeka ki osuubira okuba ng'ofulumyeko oluyimba olulala waabwe babuviiramu ddala? Ngundi muno mbadde sinnabamu ku studio mu Dubai. Omaze mu bbanga ki? Myaka 4. Myaka nga 4. So oluyimba luluwezezza emyaka 4? Oluyimba luli myaka 5. Ndi myaka 5. Naye lukyaganya okuvaako bw'ogamba myaka nkyalaba ne challenges ezikyali. Oluyimba luno nalukola 2017 ne wayitawo emyezi 2 ne nkola video. Lwa myaka 5. Myaka 5. So muneno temuli mu bulungi studio, that's the reality. Naye obulamu bukutwalaganya butya waneeno nga gwe? Obulamu bwandibadde bukalubo naye omuntu yenna olina okukkiriza embeera mw'oli. Buli we stressinga ogenda kusanga
wekenyini wetadde mu depression ekitandi badde osinga obadde okuwulinza so life nze nagireka netambula nga bwekolaki bweyagala. Saawa n'okola mulimu ki? Saawa eno ndi mu njala ogwo omulimu gw'enjala gwe gwanzija mu kyalo siga enjala mobile money n'okutunda ebimu ku bintu byewaffe e Uganda. Isaawo bulambalamba akalango okubona abali abalaba Nyondo Media abali around bakuwagire. So banayi mwenna ali ayagala okuwagira Good Love bapogo ladies and gentlemen yenze kenyini kabaka okola olwala Dubai sobola okunoonyako ku namba y'essimu 0544 852900. Basobola okusanga kati ozikolera waliwo sawuni wokolera omuntu waba okukolerako wensula oba okundagirira okola osobola olina ebikola nti omuntu wabali waka okola home service osobola ogenda omukolerako ewaka bulungi nnyo ate bino ebiwaka olinanga kinaki era byonna ebikola ku njala ebikola ku njala ngamba ebyewaka biviiri osobola okunkuwanako kasimu ako oba oyagala mmere matooke lumonde biki byonna obeera nabyo. Mobile money. Yeah, mobile money. Ne Airtel money. MTN ne Airtel. MTN ne Airtel. Yeah. Era osobola kunsanga ku namba y'essimu eri ku WhatsApp yekubibwa na. Ba clients bo basanga otya? Azin obafuna otya abantu bakusupportinga? Enamba y'essimu. Zimbu yotya katale ngamba wano wabweru gyoli. Obafunye otya abantu abo? Bakufuna ku TikTok ne bajja bakusanga ku social media oba otunza babali awo. Omanyi ekizimbe kye bayita Banias building kyebagala kale ekizimbe nakijjako nga tebannakiggala kati buli muntu yenna eyatandikira business ku Banias eri yalinga promotion gwe bw'oba amanyi agenda kujja ewuwo gwe atamanyi ontegeere okitegere n'oli naawe antegedde ogenda kutegeeza omuki omulala. Sebyalinga bwe bityo manyira muno n'obanga batubajja ne babanga bakwagala obera ng'osaba ng'obeerawo. So gonna tulaba ali ku Nyondo Media yaffe twagala nnyo. Oli myaka ng'emeka? Ndi musajja 29 years. 29 era okiraba. So omuvubuka ono sijja kumuyita musajja muto n'okumulaba omulaba nti muto naye twagala nnyo abantu abayiya kuba waneeno mu UAE wane Dubai obulamu bwo bukalubamuuko era ky'oba olaba ng'osinkana bangi nga beefoola ba agency ne nga tebabba bubbi. Recently nina n'omwana eyampeereza ku maloboozi waliwo oli eyetadde mu akaunti ya David International mwana mugamba okumuweereza essente sente azimuweereze muganda mukulya passport nabyo twatugende okuwulira nga mubutuufu amaloboozi nga ga muntu mulala nnyo. So abantu bangi nnyo babbye abaana ssente babasudde mu zovasite babbye ssente nga balimbalimba emirimu naye ate omuvubuka bw'avaayo ng'ono n'agamba nti akuba first of all alina kulinnya yandibadde agamba asobola kutunda kino sobola kukola kiri first of all neekoledde erinnya lyange bamumanyi mumumanyi naye bw'aba nga avuddeyo n'agamba nti kanteekewo kino nteekewo nakiri nteekewo nakiri nkole. So nsaba gwe wenna munnayuganda atulaba ali waneno mu UAE oli Alain, Sharjah, Abu Dhabi, Dubai nga walyetaaze ate ku services z'obwala n'obeera ng'olabika bulungi era from today onwards ngenda nkolengako enjala nange ayina emmere yonna gy'oba yagadde okuva e Uganda mumu supporting empulira nnyo muli omutima omulungi nga supporting omwaddala w'obulenzi ng'asazeewo okukola mu kifo ky'okubba. So nsaba mwenna abaliyo mobile money ate nga muntu mulamu tagenda kubabba era nnamba agibawadde mubeere nga muyitako obulambalamba mumu supporting asobole okuba nga ate talenti ye agiyimusa agiteeka waggulu. Saawa eno talina olina omuntu yenna pushingako toyina muntu akupushinga so buli kimu okyekolyanga gwe omuntu. So saawa eno ali talented, very talented. Zembadde nkubeeranga waka we naye tekimumazeeko okuba nga n'oluyimba omukyeere munyama yalukola ki yaluyimba. So yeetaaga support yaffe ngaffe bannayuganda at least abeereko ne waatuuka
kibeera kirungi nnyo oli osupportinga munnauganda muno oli osupportinga omuntu ng'alina talenti n'abaako naye waatuuka so tumusupportinge abeere ng'ate talenti ye kubanga alina dreams abeere ng'abaako waatuuka naye abeere successful abeere happy ng'alinako wakoze eki waatuuse so olina nteekateeka ki mu myaka nga kale mu bbanga etali lyawala okyasuubira okubeera ddala waneeno ng'olinoonya kasente oba olina ekirooto ekidde waka e Uganda? Omuntu yenna ewaka yewasinga ewaabwe yewasinga tomanya nteekateeka za Mukama osobola okuba nga gwe kyolina kirala naye nga ne Katonda kyakutegekedde kirala so enteekateeka za Mukama buli omu teri azikola ki azimanyi naye nga nze nandyagadde nnyo okubeera ewaffe. Okay, tujja kuddamu tukunoonyeeko okuleka mpozi nga olina obubaka oba olina omuntu olina gw'osobola okugamba nti omuntu ono kamwebaze oba olina obubaka bwonna eri omuntu oyo akulaba tube nga tugalawo sheeno tunaakuddira olulala kuba nkyalina bingi byenkwetaaza. Bakasitoma bange mwenna abalungi mbaagala nnyo kuba mwe musobodde okumbeeza ku Dubai. Nebaza omukulu Kajoni kampisa wano obubaka mwebaze manyi abantu abamu twagala nnyo abagenzi ne tukola ki ne tusiima naye nze kamwebaze ng'akyali mulamu nti yeebale nnyo manyi Kajoni namulabe Sani omumanyi Sani Yugi mumanyi Sani Yugi nali nnonye Sani Yugi ku metro awo Kajoni najja kale Kajoni nali mumanyi ku TikTok naye bwe yajjawo okunkolako interview ne mukolera video emu nga naye takisuubira nti esobola okubaako kyekola naye namugamba kasooka nteeke mwana ekiteteeyi kyange nkoleyo ki nkoleyo challenge era video eyo yalwawo gipostinga naye we yagipostinga entambula gye yatambulamu ndowooza mu 2 days yalina emitwalo obanga 6-7 ejja view nadda nannona kati video ey'okubiri yaŋŋamba kiki osobola okunteerawo mu budde buno nga kisobola otambula nemugamba ekyo oyagala ye nemugamba mutuule wali nono omulenzi gw'olabye wano omwavu nemugamba mutuule wali nembuuza inayo saawundi yonna gy'omanyi ng'esobola okutambula nti ye n'agiteekayo nemba kuba wali dance nedduka mu speedi ekyawagulu nyina obuntu bwombulaba omwaga nayimirira wali mwana ayimirira ne mtaako sound omukiteteeyi kyo nozina sometimes bane cuts yuji ye bamufuna otya cuts era nali ne John ne Kajoni addayi na isomero gy'asomesa kati ng'atera okusanga yaani cuts ne tukola so Kajoni omuntu okuteeka ku platform nawe okunteeka ku platform yo kiba kyanjawulo esegira mulimu agamba seta kumanya osijja muteekayo naye omuntu akutadde ku platform ye kiba kyanjawulo ate nga ne content gwe nali nkola abantu abamulaba eyo abalina endowooza embi kuba mu comment section ngenda nziraba oyo n'agamba oyogge oyo ki oyesegira but nze sibalinaako buzibu teri alina kumanya gwe kusinga kati nze nange nze manyi kyenkola ki kyembi so Kajoni mu bubaka buno nkwebaza nnyo okunteeka ku platform yo n'omumanyisa eri abalala kuba singa teyandibadde Kajoni nawe tewanditegedde nti nze nayimba omukyeere tewanditegedde nti nze ndi ku page eyo yagondi ladies and gentlemen bwetandikira nange okugoberera nenkunoonyaako that is it so goina tulaba ali ku Nyondo Media tukwebaza ka subscription kafa kewatuwa tusaba balaba ku subscribinga genda maaso bere ngo subscribinga ate onyigene kade mugere maaso nokubanga mutu followinga ku social media platforms za ezenjawulo gamba nga Facebook, Twitter, Instagram wamu ne TikTok tuberayo n'ebintu ebyakabi tuhostinga abantu abenjawulo tuleta stories ezenjawulo
Tuta stories ezikabya ezennako. Tuta stories ezizaamu amaanyi. Tuta stories eziwa omuntu essuubi ezigambe ezizaamu amaanyi. Tuleeta abantu bagenda okubongerako. Tuleeta abantu bemwagala kati nga gwe tuleese olunaku olwaleero era wabaddeyo kabanda bangambako naye Omuvubuka mutuleetereko so olunaku olwaleero omuleese era nga tuleeta ne surprises ez'enjawulo n'oba ng'oluyagalayo ka surprise tukakola tukwata emikolo buli kimu tukikola tuleeta ebintu eby'enjawulo mpozi era nga twandise n'okuba nga tubateerako ne movies mpola mpola channel yammwe ebeere nga eri active nga tubakuba kasavu kanyama bw'olaba ka movie bw'olabako kano bw'olabako kale so genda mu maaso obeere nga otunoonya ku social media platforms zaffe ez'enjawulo ne mwana mulenzi ladies and gentlemen abatamumanyi genda maaso obeere nga ate omunoonyako nateera mu following era nga mbajjukiza ngaffe abannyondo glim tulina ekizugu ate ekiyoyota olususu gwe wenna mwana wa nnyabo ng'olina embalabe olina namusuna olina black sports kale olususu lwo nga terweyagaza enta ku namba ku namba y'essimu 0524680778 oba enamba gy'olabawo wansi ebeerako okwo ku screen esembyayo 778 enamba eyo nze ngenda okweddiramu ate mbeere nga nkuwa kyonna ky'obeera weetaaga. Tuli basanyufu nnyo olw'okutuyibirawo omubiri mu ngeri emu oba endala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwana mulenzi ladies and gentlemen olwaleero tukomye naye nateera tujja kuba nga twongera okumulaba mpola mpola. Pozi ngenda kumusabayo ekintu kimu asooke anyambalyemu kaawo ku kiteteeyi akoleyo akantu ka comedy konna kanaakola bitugambe nti aya ye mwana mulenzi yennyini nnyini. So tweyanziza bannange tweyanzege mpozi ate neseeka waffe Amin Haji naye alinawo kaayisaawo sooka ate omuwulirize tukomewo ate nga twa mwana mulenzi mu kiteteeyi kineeno twedera kituufu ze ngenda kukwata kabina munansonyiwa kakase katuufu oba si katuufu kubanga nze nange byampeddeko. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Wajja tuli mbuzi kati tugunjuse bafani mwebale okutuwagira. Wajja tuli mbuzi kati tugunjuse mikwano mwebale okutuwagira. Buli kiro nkalakata kulukuta nebyesimanyi nkalakata kulukuta like boy international best talent comedian would love the dictionary head professional. Omukyeere munyama omukyeere munyama si munyama omukyeere munyama omukyeere munyama omukyeere mwe bana kano kabina kaddala wallahi bulijjo sitibati ndo kabina kaddala bulijjo mmanyi mwana mulenzi ateekayo akabina naye akabina kali ku nakyo nze nkalabye kutteko ku comment section nga mugamba mbu simanya ateekayo bigoye olwayo tuze kuba provinga bigoye ki bana te akabina sokoze mu katono nnyo banya batya so banaye byebyo shafyalo twetambudde naye nga mwebale nnyo mwebale ate okutugoberera. Mwana mulenzi mbadde naye ladies and gentlemen era nga ngakasa ngenda kubanga ate mubakomezaawo any the day akabina confirming leero nze bulijjo kye njagala okulaba mu byonna akabina katuufu si katuufu akabina kali ku nakyo kali ku highlight waliyo bigoye so nanga neesingira naye akabina kenani badde funa bakawa omuntu bulabaka omuntu obukyamu naye nga kyonna kye kiri neto tyokyakula just corona yakutuula mugenda kufuna
Wekijayo kamera. Omukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa EDUBAI, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala, lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.